sirowooza nti bano ababaka ba paalamenti baffe abaliwo waliwo asobola n'okuwandiika paragulaafu 5 y'ebintu byakoze. Bano betulaba ababaka ba paalamenti kasita agula obutebe ne tent n'ateekako amannya ge nga kikoze eki nga kiwedde tebatukiikiridde bulungi. Kakati ka ba paalamenti tetubafunyeemu, tebatugasiza bulungi. Tetubafunyeemu, mpozi waliwo ababafunyeemu ng'abantu. Tugenda ku lwa town council wano tewali kintu kiriko mukono gwa mubaka wa paalamenti mu town council. Kimenti yo eri pate eri etya gwe oli wanno kakati olabika otuliddemu olukwe. Eyo ntegeera yaabwe abalina endowooza kubanga abali bagenda boogera tinnoyo babisanga mu plan n'obabuuza oli eyaliwo biki byasanga mu plan. Office okujja was it part of the plan? Baze ebyobufuzi elective politics nakamuberamu ebbanga lya myaka guno gwa kuna ndowooza. Omulabi gwaffe omulungi tukwanirizaako nnyo ku Saviour TV. Olunaku olwaleero tulina omugenyi ow'enjawulo azze okubaako ebimu byasharinga naffe. Munnabyabufuzi omugundiivu era nga atambudde mu kintu kino okumala ebbanga eriwerako. Ssebo tukwaniriza nnyo ku Saviour TV. Neyanza nnyo muyizi wange Nagamala Abudu kubanga olwaleero nange ndi ku mpewo za Saviour TV. Ndi so proud of the team ekulembeddwa Mwami Kiseriya ate nga naye student wange okimanyi lwaki muyita mwami ali nga gwe guli Nagamala Abudu. So ni musanyufu nnyo kuba nti mwampadde omukisa oba mwandowoozezaako okubanga munkyaza ku TV eno eya Saviour. Njagala nnyo Saviour nga omuntu ate ng'omukulembeze kubanga ene tafaali ddene nnyo lyetadde ku bannakiboga, bannakyankwanzi, Kibaale n'eggwanga okutwaliza awamu. Tuli basiimu. Mwebale kunyaniriza. Kale ssebo, abatulaba balyetaaze okumanya kapasite yo era gwani n'ebintu ebiringa bwe bityo. Neyanza nnyo ekisooka nze Kagali Henry Saalongo. Yes sir. Yenze mmeya w'omukaaga wa Kiboga Town Council owa opposition asoose. Yes sir. Mbiwandiiko bya gavumenti nze 001 oba 001 oba omutuuze asooka wa Kiboga Town Council. So banzaala Kibigaawo bakadde bange maama wange akyaliyo omukyala Kevin Anancha, mukadde wange yawummula omugenzi Agwa Alozias. Ndi muzukulu omugenzi Kuuma Ekibuga. Ndi musajja mufumbo. Mukyala wange Namakula Joyce. Nina n'abaana. Era erya Saalongo tuliwulidde. Nina n'abaana kati sijja gamba mwana wange gundi. Yeah, and ndi mufumbo ekyo maze kyo bategeeza nembaga nina abaana naye era nga bwe ngambye oli student wange siri musomesa mutendeke naye bwe nasomeseza be nasomesa baayita kubanga olwokuba mwayita kati bye nabasomesanga in fact bye mukola ki bye mulimu era kyatuufu. Mr. Kagali Henry omutuuze asookera ddala owa Kiboga Town Council tukwaniriza nnyo. Mubufu bwe bumu weekend egenza okutandika Kiboga tugitandikidde naligiyise enjego oba ekikangabwa twaviiriddwako omukyala Roda Kalema. Roda Kalema y'omu ku bannabyabufuzi abagundivu mu Kiboga be tubadde tuyina. Olina ky'osobola okutugamba ku mukyala oyo? Era bw'obadde oyanjula bano ng'ogamba tukyaziza munnabyabufuzi omugundivu nenga wano omusajja akoze atya kubanga bazi ebyobufuzi elective politics nakamuberamu ebbanga lya myaka guno gwa kuna ndowooza naye ng'emabega mbadde activist bwe nali nga nkyali mu FDC naye bwe nayingira NUP nenyingira elective politics
akati abantu abagundiivu baba baludde mu systems ez'enjawulo era mukyala Rhoda Kalema ono mwannyinaze nno kubanga tuddira omuziro gumu abadde mugundiivu nnyo mu by'obufuzi bya Kiboga n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu n'egyatambulidde yonna yonna abadde alekangayo omukululo. So oyogera ku muntu akoledde ekitundu kye n'ayagala ekitundu kye kubanga tulina abantu bangi oba Katonda babasuumusa amadaala tebalowooza gye baakola ki gye baava. Ano omukyala yafumbirwa eno omwami we gwe bayitanga Dr. Kalema era mu kunyumya kwange naye mu September w'omwaka oguwedde lunasooka okumuwa obudde obungi nabeerako nagenda ewakaawe ne twogerera essaawa ezisukka mu 3 nambuulira nga Kiboga we yatandika nambuulira eddwaliro eryo ekkulu okuzimbibwa Bugaadi maanyi ga bbaawe n'era erina kubeerawa Bukomero. N'atubuulira ensonga nnyingi ne Town Council weri part of akasawo ako nga bw'okalaba okwambuka takalye be baaguza ki Town Council kubanga olaba tuteekawo enteekateeka gye tukozeewo eyatandika ekibiina oba ekitongole kya Scripture Union ekigundi ky'ebyawandiikibwa mu masomero n'ebirala bingi mubaka yasooka okutukiikira mu Parliament bega bagiyita CA. So kwegamba mukyala mugazi nnyo era twamusubiddwa nnyo naye mabegako awo wali yalina Scripture Union Party baali bansaba okumountinga baana eraga nti bagenda party eyo egenda kubeera wano na wano ne mbagamba it is okay musobola ogimountinga najja ne ku office nga siriiyo osanga yageze ndowooza kunsiibula bambi naye no party sasobola kukola ki okugibeerako. So amawulire ge kyamazima gaatuyisizza bubi omukyalo oyo abadde wanjawulo baku muntu at 96 ng'akyasobola okuwandiika n'okusoma ng'akyasobola okusoma bulungi ng'ate akyasobola n'okugamba bikula ekitabo kino page bweti ng'obedde amanye ebiri ogenda okusoma ng'akola ki so tugenda kumusiba nnyo kuba ate ye wanjawulo ebyobufuzi bwe yabigendamu teyabimalamu nnyo budde bungi nga bano abatufuze okutufiira kwa myakaana abamu babakwatire bukwatirizi mu ntebe so yatuwa ekyokulabirako ekirungi ate abadde mu baanirizi wa ddembe ly'abakyala n'abaana abawala okutwaliza wamu naffe abavubuka abalenzi naffe tubadde tugwa omwo kubanga abadde muntu nga kyakuyiga era nga mumuli gwa ssuubi eri abaana bannakiboga n'abaana ba Uganda okutwaliza awamu. Kale tumusubiddwa nnyo mukyala Rhoda Kalema omukama Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe. Oyogedde ku buweereza bwe yali ng'akyali mu Constituency Assembly mu biseera ebyo kati bwe tuba nga tureetinzeemuko ababaka abatukiikidde mu Parliament katwogere ku guno ku kino ekisanja kye tulimu performance yaabwe ogiraba otya abakyala be tulina ababaka be tulina batukiikiridde mu Parliament ekisanja kino? Well, kakati ababaka abatukiikati mu biseera bya Constituency Assembly abasinga tetwaliwo nze naawe ne mwami Kisa ku kamera n'abalala osanga kubaffe generation yange nammwe erabika y'emu kuba nze ndi wa 88 kulaba okitegeera so kati mmwe mabega kaawo ate we muli naye era generation yammwe nate tugivaamu lwakuba ngezaako okubanga nsigala mukoya nekyesobola obbategeeza nga nzize era ku mwannyinaze omugenzi kati Rhoda Kalema yampa n'akatabo k'ebintu bye yakola nga mubaka wa Parliament era yaŋŋamba nako nti ne munnange ono kati aliko naye namuyita ajjenga akolenga nga bwe nakola ki nga bwe nakolanga kubanga yanakyalinga ne bannabyabufuzi nga omu ku bo ye minisita minisita Honorable Ruth Nankabirwa oyo kanoni omula kanoni kati naye kakati bwe nkuba mutoki mu katabo kali n'ebirimu binasoma binaba bye yakola achievements nakinaki sirowooza nti bana ababaka ba Parliament baffe abaliwo waliwo asobola n'okuwandiika paragraph 5 y'ebintu byakoze eki byakoze kakati ababaka ba Parliament nga siboogedde mannya oba waabakyala oba waabasajja mu constituency ezebbiri
ebbiri za basajja east ne west then Kiboga district namba ya mukyala nze sina kyensobola kugamba mbu wali wasobola okugeza ku mukyala Roda Kalema even a single percentage like this. Bano betulina ababaka ba parliament kasita agula obutebe ne tent n'ateekako amannya ge nga kikoze eki nga kiwedde tebatukiikiridde bulungi. Kakati bino ebyokwogera mu parliament byanjawulo aye n'obutayogera mu parliament nakyo kikyamu kubanga tugamba ye omuntu waffe nga tetumulaba ne mu nkubo tetubalaba abamu naye kakati ono ye waffe omu ku bamemba ba parliament agezezzaako okwogera ku fulo ya parliament ebintu abyo agedde naye lwakuba osanga ebimu tebituukirizibwa oba obusi buvunaanyizibwa bwe naye kugamba okugamba nti ozzeeko mu bantu okoze kino okoze kiri tebiriiwo. For example, njogera ku lwa town council wano tewali kintu kiriko mukono gwa mubaka wa parliament mu town council wano. Era bw'abajja ali asobola okujja n'agamba sebo mayor twakola kino na kino na kino na kino. So ng'ate bo enfune yaabwe yanjawulo ku yaki ya town council kuba mayors bakoide nze sirina bakuba ekinene kino okumpipa mayor naye nga nnakubeera chairperson LC3 era akweno town council nkadde tuli ku level egenda okufuna ki municipal kati bwolaba akasente mayor kafuna n'omubaka wa parliament kafuna senga tutuula butuuzi mbaka wa parliament bafana bagamba kakati town council mu Kiboga West ziri eri emu in fact eno kubanga gundi eri mu east Lwamata ne Bukomero singa baba asooka osalo n'otuula naga nti budget yamwe muyimiridde mutya kintu kyekyangu mu kyensobola okubanga nkolako nange ng'omubaka waki wa parliament kakati omubaka omu enguudo yazitemye mu magombola ga mu byalo eyo kyokka asula muno mwanywa amafuta kuba eri petrol stations nemuli woteri ennungi mwatekubiriza meeting okitegera naye tafuddeeyo si yekka naye ne banne abalala tebafuddeeyo kugamba nti katubeeko kye tukolera town council ng'abantu oba ng'ababaka kubanga eno ye face ya Kiboga district so nga town council sijja kwogera ku lwa Kiboga ababaka ba parliament tetubafunyeemu tebatugasiza bulungi tetubafunyeemu mpozi waliwo ababafunyeemu ng'abantu era kino kijja kubayisa bubi kyenjogedde naye nze njogera nga entity mbawadde that overview of enkola yaabwe gye bakozeemu ki emirimu. Kati mu bufu bwe bumu wenjagala okusemba ekibuuzo naawe biki byokoze byokoledde Kiboga mu kifo kyo emyaka gy'wakatambuzaako? Neyanza nnyo Nagamala Abudu nenkoze mu Kiboga Town Council. Ekisooka njagala okwebaza bana Kiboga Town Council abampa obwesige aba abanteekamu obwesige ne bannonda okubeera meya baabwe w'omukaaga. Kiboga Town Council eno yatandikibwawo mu 1900 kisobola tunadde by'emyaka munaabigira 93 yukira yali ku Gweta Mubende mu 93 ne district bibagirira era district kitebe kya district kyatandikira awo town council weri nga ku holo kati holo eyo giraba mpya naye kali akazimba akalala akaddako ko kakadde kamategula kituufu kati awo district bwe yakola ki bwe yatandikira era district chairperson awo yasookera okutuula kakati mbiseera ebyo kati ebbanga lino tumaze kuva mu 93 Kiboga Town Council tuze tugiraba ebadde ne ba mayors mukaaga nga nange kwendi do mukaaga eyasooka bamuyita Mayor Mukasa yaddako bamuyita Mayor Jemba Musoke abeera n'amakaaga gali awo yali abeera awo yaddako kati Mwami Jemba Musoke afiira mu ntebe omumyuka we Mwami Kasanvu kyamaani we Kabutemba yaddako nabeera okumeka okusatu kati awo yaddako n'abeera Mwami ani Mwami Amirigo gwe tutandikirako okumanya kakati ab'omundoza kumwatandikira okumanya era we yaddako Mwami Amirigo yaddako Mwami Sekiwunga Haji Sulaiman mukoddomi wange oyo taata oyo gwe nayise obubi ennyo oyo mu kalulu kakati nekuddaku nze naye bammeeya bano bonna abazze babeerawo
okusooka mwami Amirigo awo nange wenalinga tandika obbiwa kuba na interest kwa yali wabisanja bimeka tandika okuba na interest mbyobufuzi bali olaba amagulu decorators wayina edduuka ali office za town council zaali awo nga bapangisa uki bupangisa until when bayoga n'aba Buganda ebyo biwanvu nnyo nene badda kati wetuli awo kati bombuuza byenkoze mu town council ekisooka ekimu ku byali bikulembera mu manifesto yange kwali kuzimba office nga town council enkadde ezimu ku town council enkadde omukaaga mu Uganda ezisafunanga status ya municipal ate abadde talina ki office ekimu ku byenasookerako yali office era weeri ekyokubiri kwali ku maintaininga makubo era ensimbi bwe twajjira twafuna okusomoozebwa nti byali biseera bya covid kati budget cuts zaali nnyingi oba kugamba abalabi bafanira batakitegera bulungi budget cuts nti bwobanga obadde bakuwa sente z'enguudo obukadde nga 2.5 ota kati nga basobola okuwa amakati geezo basobola okubanga buli omu akola ki afuna ate n'akasente ako kaali katandisa okujja nga kakinga katono enguudo twafuna okusomoozebwa nti ezisinga twasanga ziri mu mbeera mbi era enguudo ne tuziddaabiriza ezisoboka ekyokusatu twalina waliwo obutakkaanya wakati wa technical team n'abakulembeze era nze jjukira bwe nagenda twalina okusika omugwawo tawunikira akabamuwadde transfer tetwagala kukola noono ono agende walutalo lwamaanyi era okukakkana tawunikira bamukomyawo na mundu twegungira wiiki ennungi meka 2 kati ekyo bwe kyaggwa netteekawo a working relationship between the technical team and the political team so kyova olaba tulina ebintu bingi byetukoze eki byetutuuseeko bwe twogerera kati bafuna tamaka kilometers 2 era yoyo gwolaba waggulu awo manyumba abamu abaliwo bagenda boogera tinnoyo babisanga mu plan yabisanga mu plan n'obabuuza oli eyaliwo biki byasanga mu plan office okujja was it part of the plan it wasn't so kati abamu osanga beefuula bamanyi naye nga boogeza butamanya naye nga ekyo nakyo twakituukako nti kilometers ezo 2 nagenda kuba nasuubiza abantu nti nja kutambula nja kulobingira ekitundu sijja kulobinga nze oba kugula masuuti oba kugula motoka za kabi no naye kulobinga kulenkulana yaki y'ekitundu so tamako oyo akyusizza image wekifaananyi kyakibuga town council oba town gyoba egenda egaziwa era banyongeddeyo jala okutegeeza nti banyongeddeyo ne kilomita 1 eya tamaka ne ssente bazituwadde era emirimu gigenda kutandika tegeeza nti essaawa yonna tusuubire tamaka omulala si ssaawa yonna emirimu gigenda kutandika para nisera n'ogula material ya kakati singa yatandika naye bwe baamajinga agencies nezidda mu gundi abana abayo Uganda Road Fund UNRA nga bona balina okudda Ministry of Works and Transport so kati kyatwala mwaka banga naye singa bagikola ki bagiteekawo dda kati ezo kilometers mmeka 3 mu kisanja kimu kati nkyalina 9 kilometers 5 babubekazi balina okukola ki okukola kati ebyo ebimu kwe tutuuseeko mu kisanja kyange waliwo n'obukadde 300 bye twalobinze ne tubifuna tugenda ku rehabilitatinga abatwa rufula yaffe rufula katali mu mbeera nnungi rufula eyo egenda kukolebwa ku mutendero ogw'enjawulo nti bagenda na defense nga yonna era bwomanyi rufula ezirabika obulungi kuba kati tugamba Kiboga tekyali town council tugenda ku municipality era mu kiseera kyekimu twafunye n'obukadde 225 era singa otambula mu bitundu nga Kyanga Kirulumba Bamusuuta Katuugo Nasuuna Buzibwera erutemyeyo enguudo empya tulabiridde ne tutemyeyo enguudo ki empya kubanga nga bwe government town yaffe eri mu kukulira ku speed ya yiri amanyi simanyi lwaki bino tebyalengawo nga bali ba meya weebali kubanga tugamba guno mukisa gwe twafuna Abannakibogo okulonda omuntu nakubona bagamba sijja kubeera mu office ngenda kutambula nakuba kati tulina interpretation endala eri bannaffe abamu balina engeri gye bakola ki gye balowoozaamu nti
when you are an opposition politician olina kutula butuuzi n'okola ki n'ozinga emikono kubanga b'ogenda okujja mu ssente BNRM gwe oli wa Nuupu kaakati olabika otuliddemu olukwe eyo ntegeera yaabwe abalina endowooza ki abalina endowooza kubanga there is no single party state in the world ensi zonna zirina ki opposition so of recent tulina amataala ga solar amataala ga solar ago nga loobingidde ebbanga lya myaka emeka ebiri naye lwakuba ekiseera gye kyajjiramu byali byabufuzi era waliwo munnabyabufuzi omu yali agamba yagaleese naye netuvaayo netuwa kiraliti netubagaa nno amataala ekyo kirungi nga n'ebiwandiiko mbikola ki mbirina amataala ago they were meant for citizen municipalities naye okuyita mu maanyi g'okuloobinga n'enkolagana ne minisita n'ekibuga town council ne baginyigamu era bw'olaba ebbaluwa gye bampandiikira bakopingirako meya wa Lukunjiri municipality chairperson 5 RDC ba town clerks ne chairman 5 abano bamukopperako nange ne bankopperako tebakopera ku muntu yagamba wa amatala yakoze eki yagaleese kubanga baali bawandikira office of the in fact baali bagana clearance so katnaga amataala nago kitundu kujimu ku mirimu gye nkoledde Kibuga Town Council atamala gajja era okuba byali bya bufuzi agamu we gali siwe gali galina okubeera kubanga there are some dark spots ekiro oba kolera abantu ebintu ebyambyone olumu babaka ebintu ne bakabasanya ne babakubiramu n'ebintu ebiringa gali galina okubeera naye amalaba ganajja tugenda kulaba nga town yaffe ekola ki town yaffe ya kakati akuba banamawulire kyenabalabako mwenna mwebeebamu n'aba BBC bwakuyita yawa ne script ye kati saategedde mbu tugenda kugira naye nandize nkoze eki nga netegekidde ddala naye nga tukyagenda mu maaso n'ebirala bingi mpozi n'ettaka eryo erya town council mukimanyi nti twasuuka baali waayo dda naye mu kuyita mu kuteesaganya naki kagali bamuwadde ssente ne bazimbawo shero kibiki ettaka eryo lirina nnyini lyo manyi mu Uganda okubanga olina nnyini ttaka oba n'ebiwandiiko kuba n'ebiraga nti ki ttaka liryo Buganda bagenda mu kooti ne beekubira enduulu era bikyagenda mu maaso naye kakati ffe nga entity kyenasobola okukola kuba endagaano yali yasooka yali nga tefevalinga entity nga town council yefevalinga abantu abaaliwo abakulembeze ne town clerk mu biseera ebyo naye ffe MOU gye twakola twasobola ate Kibuga Town Council kugifunira 1 acre awo title era tulina ekyapa kyaffe emirimu gyagenda otandikaawo ffe nga already tugamba Awashiri Town Council tugifunidde ettaka kati naffe tukyali ba supporters tuli ba landlord mu ngeri yaffe era okuva holoweeri okudda eri eyo eka yonna ya Kibuga Town Council era ekiwandiiko ekyo memorandum Ssebo nze omu ku baali abakukuna balina okuteekako oguli emmere so those are some of like the achievements abebimu ku byengezezaako okubanga nteeka okukulaakulana kwa Kibuga Town Council n'ebirala gye biri naye olw'obudde osanga tetusobola byogera byonna bumu otulaze ko byosobodde okubanga ogezaako okukola n'okutereeza ekitundu kati bizibu ki byogamba nti byosinze okusanga era ogezezaako otya okubijjawo well kati ekisooka ebizibu byo bingi kati kisooka tujja kugenda ku nguudo kuba enguudo zifa buli kiseera naddala mu biseera by'enkuba osobola okukola oluguudo n'olukola bulungi enkuba neetonnya ennaku ezi neerwerawo naye one of the challenges ya byuma kubanga town council kubanga we are an independent entity district tetusalirawo kuba kyova batulina budget yaffe nti tufuna ssente ezikola emirimu naddala ez'enguudo naye nga tetulina nga tetulina byuma ne mubirindira emyezi ng'ebiri
ne mubivanako bubikasika nga mube kubulekera katono sente kuzizayo kuba enkola ya government bakuwa sente nga bala batozikozesa nga bazikola nga bazizayo kati tulina okusomooza mu byuma nti tuba ne sente zikola emirimu singa enguudo zaffe singa zirabika bulungi naye ebyuma byakulwanira weteebereza ebyuma ebitono bye tulina byebikola mu district yonna kubanga district naye ina enguudo zaki zaayo naffe tulina enguudo ki ezaffe so okusomooza kw'amaanyi then ekirala kya kasasiro ettawuni nga gyeyongera okukula n'abantu kasasiro okumala gamukwata nga babakoze eki nga bwe baagadde ate emmotoka yaffe enkadde nnyo nno eri mu myaka 10 era kati kaweefube wange gwendiko kuba kyali part of yenina okukola kufuna mmotoka ya kasasiro mpya kulaba nga tulaba butya butusobola okukendeeza kasasiro ekimu ku major problems ettawuni eno gyerina ya kasasiro naye nga tubadde tugezezaako mu managinga kubanga ekyamazima tawuni bwe yali si bweri tubadde tugezezaako kubanga mubijjawo okulaba nga tawuni yaffe ebeera ng'enyirira okulaba nga n'abantu nabo okumanya kuba n'abantu munnange okubamanyi tawuni kansi ekola ki yeyola kasasiro ekimugaana okuddira gaveera galemu kasasiro n'ateeka mu maaso g'edduuka ye kati n'ogamba kati ono anaafuna abaguzi nze nange edduuka baitu esobola ddikola ki sobola kati dikyamako kubanga twali tulina idea naye nakigambako omusawo w'ebyobulamu health inspector bamuyita Mwami Bwire Anthony namugamba naye it would have been better abantu singa kasasiro bamussa ku mabalaza enda temmotoka bwejja nga balyoka bakola ki bamugjayo nga bateeka ku ki ku mmotoka naye kale ekyo tukyagezaako okulaba ngeri gye tusobola okukikola ki kikwasaganya kati gwe mutuuze asooka era n'ekya security gwe tugamba nti gwakuira security mu town council waliwo issue ezimu mu town council naddala nga ez'eggaali ezo nga gwemu kubakulembera security ozoogerako ki neyanziza manyi bagamba ebyokwerinda bagayinza olowooza nina AK-47 naye emmotoka ate erimu ebyokulwanyisa byange birala mulimu mbazzi na nnyondo kilo 7 nange yenneekuumisa ng'omuntu ayagala obulamu naye ekyo just kyakusaaga naye nga nze sekuritale nze chairperson ow'ebyokwerinda mu Kiboga Town Council era olukiiko lwange giso alina kubeera na tiso Town Council Internal Security Officer giso beba mu byalo eri beba amagombola bayita gombola Internal Security Officer kati tiso wange ye muwandiisi kati basentebe b'ebyalo bonna bammemba ne basentebe b'emiruka abana bammemba kati ne tuba nga tuli abantu 20 naye tufunayo ne opinion leaders sobola okubaako abantu ab'enjawulo betukola ki betuyita okutuula ku lukiiko olwo kati fe bwe tutuula nga nga minutes zaffe tumaze tutudde twogedde ku kirasiya security mu tawuni for example eggaali tumaliza ne tubiforwardinga mu district security committee kati district security committee etuulako RDC akulira ebikwena mu district yonna diso ye muwandiisi kati nekuddako bano abalala abakulu nga bw'obamanya abakaawo chairman 5 bano abagundi okuva OCCID n'omulamuzi atuulako chief magistrate so n'abalala olumu nange waliwo lwe bampita abalina bye bambuuza mu tawuni kino nga bwabuuze n'ensonga twagenda gikwasaganya takati eggaali ekyamazima teri wano wokka naye eggaali kati kyensobola bategeeza nti ekendeddemuko kubanga abantu tugenze twasensitizinga ne tubabuulira butya balina okubanga abeerwanako kuba eggaali tandika ssaawa 4 kudda waggulu ate ebifo ebimu bye tugambye omubeera eggaali byanzikizazikiza dark spots naye with the time nga bwe tulinda amataala gano okubanga gajja amalala enzikiza tugenda kuba tugirwanyisa naye we twogerera tugenze tujja mu characters kuba abantu abaana bamu bakola ki babamanyira waliyo abali mukomera waliyo n'abali kati
ku prison abantu bali ku police bali ku prison bebakwata so kati sobola kugamba nti tukola di operation ekyo ebyokwerinda byamu ebyo tusobola kugamba naye nga operation zigenda maaso lwakuba emmotoka ya police yafa emmotoka ya police yafa ate kyandibadde kirala nnyo naye era yadde yafa waliwo other means ezikozesebwa okulaba nga ekyo nakyo tulaba butya tusobola okuba nga tukiŋŋanga kubanga kyo kiyinza okuba kizibu kyamaanyi ekizibu kyamaanyi abantu bangi balemadde ababbyeko ebintu byabwe baana bakyamu nnyo abo baana bakyamu kati nga tuvuddekawo katono oli mu National Unity Platform ekyo ffenna tukimanyi kati ekibuuzo ekisooka awo commitment yo eri party eri etya commitment yange eri party ekisooka party yange njatula era njogerera buli wembeera ndi ku mikolo kwemba ndi njogera kiki kyendi ne mukama wange akulembera ekibiina kyaffe nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era sina mukolo gwe nali njogedde ne sogera nti I subscribe to National Unity Platform kubanga opposition is my DNA kyensobola okugamba so ngezezaako okukola byensobola kubanga tulina okumanya Abudu nti bw'obeera mu opposition ne weesimbawo n'oyitawo ate tobeeranga bali abatakoze eki abateesimbyewo okitegeera awo tobanga ono atakoze eki atayiseemu kubanga gweoba ogenda kutandika okukola n'abantu bano kati gwagala kuŋŋamba nti mu paalamenti waliyo oludda aba UPC paalamenti betulangiremu ba UPC bokka oba ba DP bokka oba ba FDC bokka oba ba NRM bokka bonna batuula ki batuula wamu so nze mu kapasite yange nga meeya eyayitawo ku tiketi ya NUP ekulemberwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu sisobola kukugamba mbu saagala kibiina kyange akuba abamu balowooza nti okwambala ovulo oba okwambala enkofiira mbw'owagira nnyo ekibiina mbu gw'olimu na nuupu nnyo oli foot soldier naye ate eriyo abawagira nga tayambalangako yadde ekintu ekimyufu naye nga muwagizi nnyo nga ataddemu emisente nnyingi nnyo so kati nze pate byetugamba okukola ebisoboka mbikola okitegeera kati for example nga wabeera press conferences e Kampala manya kusoma Nuupu Institute of Leadership what kati nze osanga basisobola olw'obuvunanyizibwa ate bwenkola ki naye abasobola babagenda it is okay naye ekyo tekiraga mbu nti siri committed to my party kati awo era watera okuvaawo ekibuuzo mbu abantu abamu bagamba nti gwe walya ng'enjogera y'ennaku zino weegamba era ebiseera ebisinga oteetera nnyo n'aba NRM kati ekyo nayagadde tufune okuva from the horse's mouth gwekyo kyogerako ki lwakuba kati gwe oli mwana wange kuba tolikula kunnenkana kituufu abeere mwami kiseeriya ate sera nnyo kwagala kukozesa bigambo bagambe yi lwaki yakyogedde bw'atyo omusomesa omulamba naye nga obwongo buno obulaba akasaanikira kaabwo mumwa ekiri kituufu ekyova olaba olumu tusirika kuba ebyo mbiwulidde nnyo ebyo mbiyita biboozi bya kisirusiru era n'abamu kuba byogera obaani nkakasa nabo entegeera yaabwe njabayaba kubanga bwe mba nga nkolagana ne chairman C5 ye secretary wa works ku district kiri mandatory avunanyizibwa ku byuma byenkugambye nti fena byetukozesa agana ne kawo abatekinokrats abasinga ku mutendere gy'abaggulu bonna beenaale nanga kyo bwe kino kati njagala okukikulaga nti waliwo okukikulaga nti ne ba PS ba permanent secretaries mu bitongole byonna beenaale ba ministers bonna ng'oggyeko mawo bonna baki beenaale manya bano bagisu manya bano ba head of departments abasinga ebitundu 99 ku 100 beenaale kakati
N'aba government abamu osanga boogeza butamanyanga ate balowooza bamanyi nga ate tebamanyi tebategeera kye boogerako kubanga nkugambye bw'obeera mu elective politics there is no way you can avoid working with NRM because it is the ruling party in power. Ababaka ba parliament balina ababaka 3 mu abiri mu parliament. Kati bwe tugamba nti manya kuyisa budget aba opposition ewe mwekandaga bo nga balina numbers they can still bagiyisa era ne mutambulirako okitegeera so kati okuleko bagamba sikutegeera naye nze ngezaako okutuukiriza mandate bantu gye bakola ki gye bampa kati if I distance myself from the cow oba cow yateera ssente ku accounts zaffe ne mukola emirimu chief accounting officer wa district mwewale RDC akulira ebyokwerinda mu district newale diso district internal security officer mu district newale DPC bwe tukola emirimu newale OC wa station enamba nti mivuye egibeera wana akasimu kako ngogamba nze sijja kujja eyo sijja kujja mu muliro NRM ngane genda ku mikolo national functions nga independence women's day heroes day ngane genda ku mikolo gye mbolo kuba kuliko NRM era ba minister abaja baba baki NRM era tasobola kuyita opposition mbwa je yabalero omugenyi omukulu ku nsonga y'emikolo yes waliwo era olumu jakiita kibozi nga wakyogera bagamba nti ogenda nnyo ku mikolo gya NRM nti era mu ngeri y'emu n'egimu nga okugeza gye bagamba Buganda for Museveni bw'omu ku bakulembeze ab'opposition abagendayo nga bagamba kiraga nti watandika okusala Mani that is being inept. Sijja kivunula. Ojja kukinonyereza kitegeeza. Naye Buganda for Museveni ekisooka kwaliko ababaka ba parliament. Aba Buganda region. Nange ndi Buganda region ate ndi Muganda. Yes sir. Ekyokubiri kwaliko ba ministers. Kati ababaka ba parliament tebateeseza constituency ezizokka bateeseza ggwanga in general byonna you understand obagenda ebweru era wali bateekako member of parliament Uganda you understand bateekako Kiboga West ba Kiboga East kakati ababaka ba parliament tubavunaanyizibwako kubanga abatu parliament kitegeeza setteeserezo yeggwanga okitegeera kati ababaka okujja wano kwanze nze ngazi nalinda banga mfunyo ki opportunity omukisa na mulimu n'aba minister yadde minister babeera NRM nga president yabawa okubaba yabawa ebife ebyenjawulo tabagamba nti kati gwe nkuwadde gwe minister we NRM ba minister nabo basavenga gwanga ki byonna okutwaliza mukati singa abawoogera nti ngenda ku mikolo gyali tebampitanga kagali bakuyitanga wanupu okitegeera they write to my office they write the office of the mayor nga bampisa I have the invitations with me so kola banagambye senga wangambyeko neteekateeka nenzijja naki n'ebintu ebyo bampandiikira nga office of the what the mayor kati office of the mayor bakuwandiikira omukulu okuliba minister abasukka mbana kati ng'ogenda owubangalo era olina okukolayo ku report n'olaga ebintu ebimu bimutuuseeko nebyemwagala okuba nebimwetaaga wemulina kati segambye okusomozebwa kwe tulina era ebimu ku binakola ki bye nayogera ku olwo nakuba minisita yali gwe nali neetaaga ennyo ku olwo teyajja mwami Katumba Wamala teyaliyo naye abalala bakola ki baaliyo era Mutumba onalaba Mutumba ono yagudde mu kamyufu KNRM yayogera mbu nno ne mmeeya w'ekibuga waali naye azze kwata Bayibuli kyokka baalina mu kisiibo naye era bwe nakwata omuzindaalo nenjogera nga mmaliriza ne ŋŋamba mwami Mutumba abalimbye manyi ebikwata Bayibuli nze siri wa NRM era sigenda nze ndi wa ludda luvuganya gavumenti kubanga mu nsi yonna teri nsi efugibwa kibiina kyabufuzi kitya nga nze sizze kwata Bayibuli abadde abalima nze ndi wa Nuupu era sayidi eri wali abantu abakola ki abakuba engalo nali ne bakyamaani b'amagombola bonna ne bammeeya tuli basatu
ekitune kibina kya Fendes abawandiisi wakyo Ganyana Julius chairperson wa Kapeke sentebe waffe so kakati nze ogenda mikolo ngejo sogera ku byange sogera ku byange njogera kubigasa town council kubikwata kubwetaavu bwakiboga town council as a community gyenchikirira nga abakulembeze n'abakulembeze abana naye nga byo gamba nti manya nalya ate singa nalya sebo mwami Kiseria yali atabula nagamala yali atabula yensobola okugamba naye kati olwokuba katuli mu biseera bya kunoonya ani akwata kaadi kubanga tulina kati tutakolagana nabo olwokuba nti nkolagana n'ab'NRM naye tosobola kwewala NRM kolagana n'ab'NRM naddala nga oli mukulembeze singa siri mukulembeze kyangu nnyo kyangu ovulo nsobola ezambala akasente akagira akakola ki akajigula nsobola okafuna ate abantu abamu beerabira nti nange sebo nasoma nakusomesa nja kituufu nasoma nina kibeninamu obukugu nti nange ng'ovudde kubeera mu meeya kuba mu office n'okukola na biki nange n'emirimu giri private gyenkola nenfuna kasente tebalowooza nti mbeerawo olw'okuba nti manya nalya olina emirimu egyenjalo gyenkola kuba ndi mukugu naye kati olw'okuba abannaffe abo ekibaluma tayambala bukofiira tayambala kakati nyambala ebbereeti ngende mu office ya RDC omanyire sagala nnyo bya bufuzi bya kusasamaza na kutyo okuvoola na kusika muguwa kuba kati nze ndaba n'okwambala bereti nga ngenda mu kati mu kyalo Roda Kalema yafudde mwanye naze omwogeddeko bulungi ng'omugundivu mu by'obufuzi ngende nga nyambadde akakofiira nga nze ngende nga nyambadde bereti wali okitegeera kuba nze ndi mukulembeze atali NRM ndi mukulembeze atakulembera UPC okitegeera ndi mukulembeze atakulembera FDC oba NUP ndi mukulembeze wa bonna abakulonda n'abatannonda n'abatannonda nze mmeeyo oba baagala nti sambala akakofiira oba zambala ovulo ebiseera bya ovulo okuzambala manyi bwezambalira era obukofiira olonda byeko nga mbwambadde yamba mmanyize nzikiriza mukolera kintu ekituufu mu kiseera kyakyo ekiki kakati kirala nze gye mu kanisa oba muzikiti nga nyambadde bereti is that being sensible nga ng'omukulembeze kirala kibuuza gwe nange mpaamu akakisa osobola osanyuka nga nzize nga bakufiira omwe nga ngiyeeko bereti kubanga yadde mba sijambadde bwe nkwata omuzindaalo njogera n'enjogera kyendi ate eriyo abantu bannange abatambala bereti abatambala na ovuloz ezo ne t-shirt naye nga NUP bali mu musaayi ng'ate ffe tubasinga n'okubeera ku front line kati nze gy'emikolo kwengenda n'enjogera ndi wa NUP kubaako abasajja kubaako bambega kubeerako ki tebamanyire tuyiseemu kutuuka wano kuba kati nze target of suppression kati gwe tebasobola kukuba ne bakusanga oyambadde bereti tolina kyoli naye nze nina authority nina obuyinza okitegeera nina ne wendi kuba bwe nnyimira ne ŋŋamba Museveni nakyemalira muyeekera yakola bwati ne bwati gwe kyotasobola kwongera naye ng'oyambadde akaki nze olwawo bagamba omwana oyogera waati biki kiba ŋŋamba akalulu akajja Pulezidenti Museveni tagenda kuwangula kuno Kyagulanyi yakola ki ye pulezidenti waffe era Pulezidenti Museveni tujja kumuyisa bulungi nga retiring head of state tujja kumusiba bwe nkwata omuzindaalo mbyogera naye ate mulimu abatasobola byogera nga bo banduulu abamu nno ne NUP bagizeemu akalulu kawedde okitegedde ababoogera ebyo byonna kyakaali naki naye nze gambye Abudu nze naliwa FDC to cross to NUP. So you've been in opposition? I've been in opposition. Era sirotangako kuyingira NRM. Kati awo be nkumanya mukolagana n'abaani biki ntukiriza buvunaanyizibwa bw'abakama bange abalonzi. Mu kaseera katono nnyo waliwo banno abavuganya entebe yo.
okuva mu kibiina kyammwe ekya National Unity Platform n'abalala. Era waliwo omukisa ogw'okuteekawo tugiyite dialogue oba engeri ya debate. Eyo ojogerako ki era singa eba eteekeddwa gwe nga ggwe waliwo omukisa singa abawo omukisa ogw'oteekawo engeri ya debate nebanga weeri kati osobola okutuula nabo sinnakitegeera enjawulo wakati wa debate ne dialogue ndowooza nnene nnyo. Kati kubiri ki kyotegeeza? Twogere ku debate. Webale nnyo. Kati debate mwami Kisaaji yali yegintegeezaako yampa n'ekitiibwa najja ne mu office netubyogerakokko nimbako bye mubuuza nenzikkaanya naye nafunamu challenge. Kati osanga nakola ensobi I didn't get back to him in time. Naye nalina olugendo lwendiko lwentetenkanya nali ngenda Tel Aviv. Era nga ndi mu kulwanaawo kufuna visa kwata kino Interpol biki mbiseera olwo nali ntambulira deno deri. So olunaku lwa debate olwo nesikola ki nesisobola kubanga nkimekinga naye nali mmanyi yadde sibaddeewo debate ejja kukola ki ejja kugenda maaso. That's why I never communicated back to him nga mmanyi debate ejja kukola ki waliwo debates ngaizo okuba batagetinze gwe nga as an incumbent bagambe oyogera ki kubanga mu kibiina kyaffe abanesimbyeko they are passed through my hands. They are my students. Praise na musomeseza ku right senior 3 computer kingi Sunday na musomeseza wa ku Xavier. So nali manyi abo bo bajja kugira bakola ki bagenda maaso naye debates zino bwe zibeerawo zibeera nnungi kuba mumanya ani naye kakati kati mu kino ekiseera kye tulimu singa organize nzera I can still think about it. Sigamba mbo nsobola okugaana naye nsobola ogirowoozaako ne bwebanga bebadde for a good cause era nebeerawo nenjeetabamu. Kati walina kyewakoonyeeko mu bufunze mbadde njala okubuuza ekibuuzo kitono nnyo. Enkolaganayo n'omubaka omukyala owa Kiboga era kigambibwa nti yali munno nnyo era ne basimanyi nakati oba akyali munno nnyo nti era ne mu kuwangula akalulu gwomu kubaamubeererawo naddala mu ttale ssente waggulu. Kati enkolagana yammwe eri etya ekyali etya? Simanyi bumupima nkolagana wakati w'abantu kati nga nze n'omubaka omukyala wa Parliament. Ekisooka oli mubaka omukyala wa Parliament wa district yonna nze ndi meya wa town council. Era mu Kiboga town council tewali kyatukoledde ng'omubaka tekiriiwo ali kibagamba bwe muli banga mumukyazizza wano talina kyatukoledde as an entity. Naye osanga ate abalabika akoze eki alina byabakoledde. Naye saala kwogera ku lw'abalala njogera ku lwange nga meya wa Kiboga town council naye nze ng'omuntu simulinaako kizibu munno kubanga ng'omusajja omuganda bakadde bamuzaala bammamba nanga maama wange wammamba era muyita na mwannyinazi. So kati enkolagana yange naye simanyi oba nnungi oba mbi simanyi bamubipimba naye bwabamubanga mwakiwulyako banga yakibagamba mbu enkolagana tekyali nnungi bwabanga yabagamba mbadde sikimanyi nti sikyalina nkolagana naye nga tuwogera ku ssimu bwankubira nga alina bye yeetaaga nga alina byambuuza mbimubuulira kubanga ate n'ekirala nze mba ntya nga sikolagana na muntu ow'ebyalo nze ndi wa byalo 16 oli wa district namba sina kugamba kyensobola gamba nti oba ne waliwo embeera y'obuntu oba tayampa kino kuba simubanja era sina talina kyalina kumpa ebyo ssente twaliyo ate saaliyo nzekka twaliyo abantu nga tuli baki nga tuli bangi kuba twaliyo mu mitendera egyaki egy'enjawulo.
ya so kati ngojeko ekyo ng'omukulembeze nti comment gye nkoze mbunga town talina kyatukoledde naye ebirala abalala osanga abakoledde naye nga manye byenkolagana byo bizibu oyinza okulowooza omuntu mukyakolagana ng'eddanga yakuvaako dda aye n'ekirala abantu abamu boogera ebintu bino kubeera balina gye babiwulira nga bikola ki nga byogerwa so nange ngezaako okukitunuulira ekyo ky'ogambye mu ngeri mu perspective yange ngezaako okukitunuulira nga bw'ogambye tandike n'okukirowoozaako naye bannamawulire mulya ku lugambo oba mu lugambo gy'emirimu gyammwe ate nno ne muvaamu ebintu ebirungi era siguma kyogera mu bubi eky'olugambo naye nga mutera nnyo okugoberera ensonga ne mujjamu amazima kati oli mu National Unity Platform mugenda mu kaseera kagaba kaadi era gwe alina kaadi kuba ekisanja kyagenda mu maaso ekikyo era nkakasa nti your intention is to come back. Yes. Kati singa tutandike n'ekisooka singa tebakuwa kaadi gwe ozzaako ki ojja kuwa namunigina kaakati olwo olutindo tujja kulusala nga tutuuseeyo sawa zino gwe lwaki opapira obutampa kaadi gwe lwaki opapira obutampa kaadi kubanga baatugamba tose zikyagenda mu maaso baatugamba nti 40% zeeri 60 za ku ground kati simanyi 40% kikibagenda okunsidalinga naki naye ekibiina kyenvaamu is a Democratic Party ekikiriza mu democracy ne transparency and it's a National Unity Platform so sobola okugamba mbu ekibiina nkibuusabuusa oba gamba mbu ki badde nsaba party tusooke tugireke etukirize omulimu gwayo kati sobola gamba batampa kaadi nja kudda ku banamunigina ate kati bwe banaagimpa kubeera bajja jimpa bajja jimpa kulwa ebyokoze ne direction gyotwala mpozi kati nga pate yaffe kati yagala kwonoona bwonoona ate ekizibu mpozi yagala kwonoona bwonoona kubanga okusinziira ku bintu byenkoze kubanga twalinawo ekisanja kya myaka 5 omuntu gwe nawangula yali mu bukulembeze talina kiyakolamu kipya naye kati nze I've maintained ate nenteekawo n'ebipya ebiri visible kati waliwo ne projects endala soogedde katale bagenda kutuzimbira waliwo projects endala zesoogeddeeko awo endala ezijja nga ozirese mbirese bbayo okuba eno TV tetubeera wano olunaku kulamba mboogira nkuwadde just kuwa summary nti waddira kaadi n'ogiwa omuntu omupya aba agenda kufuna obuzibu si kuba mbu tamanyi naye aba agenda kufuna obuzibu kubanga emyaka 3 egisooka giba gya kuyiga bintu bitambudde bitya biki kuba abamu ate olaba bagamba nti manya nkolagana n'enaalemu kati kyetaaga abamu ne bajjako mu system naye okuba tebagenda kujjamu kati nze nkyaliyo kyetaaga abamu ne bajjako mu system ne balaba akazito bwe kabeera tebajja kuddamu na kubyogere mumanya yali abiki abamu njala yewoogeza n'oboogeza n'obutamanya kati meya biki bye tuyinza okusuubiramu ebirala bingi byotumenyeddemenyeddemu waliwo kye tuyinza okusuubiramu ekyala mu kisanja oba ekiddako oba mu mwaka ogukyasigaddeyo nkyali ku manifesto yange ndi ku bitundu kati 68 10 tukyasuubira bingi wakyaliyo ebikyajja kubanga emirimu gya Lufula gigenda kutandika ne Tamakono kilomita emu gwe Gambye bali mu kugula materials kati nina kaweefube w'ensonga 2 ewa mmotoka ya kasasiro empya garbage truck then ne Central Market kazimba kubanga twafuna n'abagenyi okuva mu Finance Commission baliko ba commissioners ne permanent secretary era nzijukira nali ngamba omukyalo mu kuba commissioners ngamba tute mu office ne mbagamba nze I don't support the government in power however much I'm working with the government naye nze I subscribe to National Unity Platform ne mbagamba naye olwenkolagana ennungi okuba abantu bannonda
nina okukola mba nali nina okubanga nteekawo enkolagana ennungi ne ba technocrats. Omukazi yantunule n'angamba abantu gwendabye obwokubiri mu Uganda yonna kuba tutambudde ekiya personal C5 ow'Empigi. N'angamba otwewuunyisizza nnyo nga balaba ofiisi yiyo weeri ate twagiteeka mu fine furniture. Omwami Kisammanyi gwe tojjangayo ngenda kutwala obudde n'ojjayo mulimu ne wifi akuba bw'amujjanga tugijjako twala abantu kubeerawo. So nkyali ku manifesto ntambuza then n'amataala gano nkyagataddeko amaanyi okubanga batungada kubaga amataala galaba mu Uganda gafuluma 20 ntufunako 14 mu Uganda yonna gambye byali for cities and municipalities. So kakati lobbying kibaita lobbying power and lobbying language. Yeah. So etawe tukyagigaziya enguudo zo tukyazigulirawo ddala era nasabye kansonze banzibulemu oluguudo nga sinnafa kubanga abantu abamu bababulamu enguudo nga bakoze amaze bafudde babasiima emirimu emirungi gye bakoze road nga nkyali ki baluyiwe tamaka tutambule emirimu etawe tuyongere okubanga tukikola ki tugitwala mu maaso. Kati Meya Kagali, yes tuwe ebigambo byo ebisembayo. Ekisooka njagala okwebaza Sevia TV era sebo ba technicals abakulembeddwa mwami Kiseria naawe mutabani wange Nagamala yalo bebaza olw'enteekateeka eno mulina obuwagizi bungi era bwe ngenda ku YouTube okwo emirimu njiraba ate mwebale na kubanga abantu ab'enjawulo mubakyazizza ne batabani bange nabo abaagala entebe nabo mwabakyaza nabalaba wano nga boogera. So manyi sira nnyo kwagala character assassination, sira nnyo kwagala like kumentioning amanya ga muntu ng'okola ki naye kubanga bangi be nakola ki bonna abasinga abeesimbyewo kuba Meeya bayiseko mu mikono gyange naye nebaza enteekateeka eno nti mutuwe mwaganya osanga abatasobola kumanya Kagali yaani Kagali akoze eki nebamulaba nandabira ku kibanja ekyo. So mbebaza nnyo mweyongere okubanga kino mukikola kubanzikiriza ekiseera kijja kutuuka nze mbasabira mufuna ate woofiisi ennene nnyo era n'abakulembeze abalala naddala abasaidi endala nabo ndowooza tubeetaaga okubanga bakyazibwa ku TV yaffe n'enganzi nzikiriza nabo tusobola okubaamu nekitukola ki kyetubajjamu kubanga abantu baleme kulowooza nti Sevia TV yabamyufu yakimyufu ya nuupu naye era tuna gwe twakyaza mukole ekintabule era nkibeebaza mweyongere okukola ki okubanga mukikola. Kinsobola okutegeeza bannakibuga Town Council nti tewali Meeya addako Meeya waali Kagali Henry 2026 yawendi kati ababalimbalimba nti nze Meeya addako manya biki manya Town Council si yakwetika kituufu si yakwetika naye Town Council yeetaaga ekyetaaga Kagali Henry kubanga gitulaga naffe twagala okubeera municipal giramu ebintu bingi giramu amalwaliro amasomero road units bino bimwe betukaaba aba road units nebabawa amataala nga boolaba abo bogende Kampala ebusunju awo amataala ago bwe gatyo nga gaaka naye kati omukisa enguudo kati abakuba omukisa gwe tulina nti bana babbeeka bana amala okukola ekkubo lino okuva ku ssaza okuva ku ttaani bagenda tutiramu amaki amataala agaako obulungi. So kati gana amataala agaliko tugenda kuba tugazzawa tugenda kuba tugazza ku zino enguudo endala zino ezeena. So mbebaza nnyo bannakibuga Town Council njagala obakubiriza nti tweyongere okubanga tujjumbira enteekateeka za gavumenti nga PDM emyuga kati waliwo enteekateeka empya ey'okuza ennangamuntu obujja mbakubiriza bassebo ne bannyabo tuzze ennangamuntu zaffe obujja era kyembategeeza exercise ya bwereere si ya ssente egenda oba bazze ku kyalo kyo oba kugomboola enteekateeka eyo ogyenyigiremu osobole okubanga ennangamuntu yo eziwa bujja.
Chawakyaliwo nnyo programu zimpya olw'okuba kati tugenda mu biseera bya bululu. Naye enteekateeka za gavumenti nze mbadde nnyinza okugerangako nnyo. Era ze zimu kuzigambisa nti nkolagana n'abaki n'ab'NRM. Naye kakati omuntu wafuna kadde mu PDM. Ndala mbeera meeya mubi. Si ssente zaate kubanga eyo nsimbi ya muwa musolo adenda obudadde agenda kukola ki? Agenda kubanga azizaayo. Saba kubiriza abatulaba obulabi ku Saviour TV ne mutasubscribinga mweddeko tubasaba musubscribinge ku TV yaffe n'enganzi kubanga gituko mu kubeera n'abalabi abangi ate kina omutendera gwe kituteekako nga TV yaffe. Ate TV yaffe n'ekirungi kyayo y'abaana bannakibuga. Y'abaana bennasomesaako bemmanyi lwakuba kati omu mwami. Nolwekyo njagala kumalizanga nebaza director wa Saviour mwami secondary ya Kitakule okukkiriza kubanga bakkiriza okubanga mukola naye. Njagala kutumira ko sebo mukama wange His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mwagaliza birungi byereere. Campaign ya ffeno ya protest vote kunoonya kalulu kalonda kukakuuma bwe bazoganyamu nga tukabanja. So byebyo ebyange ndoza mwami Kiseera ne bwentema. Peyanza nnyo sebo.